Maziga merere eri Susan Makula mama we afudde. Mu mawulire getufunano ku Newspark Channel, nyazaala wa Pastor Rosias Rujingo era ng'ono yabadde mama wa Susan Makula avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kaakati nno mama wa Susan Makula kigambibwa nti abadde ayina eddwaliro erimu lyali mu kujjanjabibwamu, wabula ate olunaku olwaleero ne bamulangirira nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Endwadde badde musumbuwa oba badde mutawanya oba emujje mu bulamu bw'ensi eno tennaba kuba nti naate etegeerekeka, naye ng'amawulire si malungi eri Susan Makula. Bambi maama we yafudde era yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Enteekateeka ez'okumuziika, bagenda kumuziika wa, ndwadde ki eyamujje mu bulamu bw'ensi eno, byonna byonna tujja kubeera nga tetubikuleetera mu mawulire gaffe aga naddako. Nga wali mu kulaba mu bifaananyi ebyo, nange oyo ye maama wa Susan Makula era olaba nga bafaananamu. Oyo ye maama wa Susan Makula. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bwe tuvaayo eyo ene Newspark Channel, subscribe nga like nga aterekawo baka bwawo mu comment section. Munnange Eddie Kenzo avuddeyo olunaku olwaleero ng'abako ka video katuteerayo. Ka video ki ng'alina ennyamutoro munnange. Kaakati n'atuzaako emabega mu 2021. Munnange Kenzo n'atugamba mbu nga bagenda bafuna accident. Kenzo yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kenzo yali afudde. Akabenje ako mukajjukira bulungi Kenzo munnange ke yafuna, naye ate Mukama n'amusaasira n'abanga kati akyaliwo. Oluvannyuma lw'akabenje munnange nga ka video kano ke tuli mu kukulaga munnange, Nyamutolo yaddukirawo. Nyamutolo yaddukirawo munnange ate abeere nti no ataasa oba adduukirira olulenzi kubanga munnange lwali lufunye accident. Tugenda kubeera nga tukuteerako video eno. Labo mukwano gwa 2021 kakati abateekawo nti to end in tears. Simanyiwa we muyinza kutandikira naye nga kitegeeza nti Minister Nyamutolo kwesane Eddie Kenzo baludde nga baagalana. Wekibanga ka video kano kakwatibwa 2021 munnange era ebbanga teriba ddene nnyo. Abasinga tubadde tugamba nti munnange oba lwakubanga minister oba kati lwakubanga Nyamutolo minister munnange yensonga lwaki Kenzo yasobodde okuba nti naate yeetega, naye nga nafuuka na minister munnange bano baali baagalana. Katubeere nga ate tukuwa ka video kano Eddie Kenzo ne mukyala we Nyamutolo. Hi. You just survived. This man here just survived a bad accident. Would the one tell she kicked me? That is not true. I actually almost lost my life because of it. You know. We thank God. Eyo nno wetuvaayo mawulire ga nnaku. Omwana wuuno, omwana noono Kasiru munnange atolowooza tajje taata we mu bulamu bw'ensi eno. Munnange ono ajje taata we mu bulamu bw'ensi eno amutemyetemye ebiso. Bulijjo abeera kumpi naye kuno babadde wala maama. Nankuba enduulu nenyongera nenjikuba ngenza okulaba paka ze basoose okujja ne bagamba mudduka mugende wali mulabe kitalo. Kaakati ndowooza we ngenza okugira nga yafudde dda nga yamusadda nga nze simanyi nga naye ndi wali. Wowe nnyabo! Kasuka sitini yamuseeyamu. Amutemye ndowooza amufumisa ebisonga 5. Ngenza okujja nga yagudde dda. Wowe nnyabo! Kati nentambula mbadde nyambukiriza nga Kasuga ava wali bw'ati akutte ekiwabyo nanga nti afudde. Simulengi simusigize eki? Simugereza. Agambye nti ava. Agambye ate? Ava. Nengamba tikati ende bitooke nga bisigadde biyimiridde. Era instinct nengamba nti tambula otuukeyo. Kakati era nentambula. Bwe ntambudde nkomye katooke kali wali nga ndaba agudde awo agagamye nenkuba enduulu nene nnyo kyokka nga simanyi oba afudde oba mulamu. Nenkuba enduulu nenzirayo eri nempita abantu siraba nziruukirira ate nga ntya n'okumuleka yeno yekka. Nenyongera nenkuba enduulu mbadde nyambadde essimu nengezaako okuba essimu enamba ne zimbula. Ayagala otukuba nga tutuka kati era ayagadde nga yatukanyugira ejjambiya. Era ateme kitaffe ate tumaliko bwe tugenda sigala.
ye Kigala asangiddwa mu kaduukulu k'eggombolola Kingo mu kukozesa olulimi olugezi alabise nga akikkiriza nti kituufu yasse kitaawe. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mu mawulire amalala twakuwako amawulire ga Bizonto era nga munnange ng'amawulire ge twafuna galaga nti Bizonto byaweebwa ssente miliyoni eziwerera ddala 5 okuva ewa General Salim Sale. Kaakati nno omanyi agaliwo gali nti bano baawukanye nsonga ki mbungabana abamu tebaabawadde ku ssente engabana ya ssente za General Salim Sale mu Bizonto ereese obuzibu era okukakkana mbu bano baawukanye. Tukyagenda maaso n'okuba nti nate tuganoonyerezaako mbu kuliko abaagendayo ndowooza Ssaabazonto ne Giant ndowooza ne bagenda okusisinkana General Salim Sale era n'abawa ssente naye mbu ssente zonna baazeddiza tebaawaako bannaabwe. Kati nno kino kyekibajje mu mbeera era nga Junior ayongera okukkaatiriza nti ye teyeewuunya we baba nga bano bayawukanye olw'ensonga nti munnange kati ngabana yeyinza okuba nga ereese obuzibu. Katubeere nga tukuwa Junior. Olugambo lwa Bizonto nti baafuna ssente okuva ewa mukadde waffe General Musale lwe lubaawudde era lwalina okubaawula. Lwaki oli eyagenda teyategeeza banne? Omanyi nze Saimo njogera abantu bano abagenda ne bafuna ssente mu bakulu. Lwaki saagala nnyo omuntu afuna ssente za gavumenti ate n'asigala ng'awuddiisa abantu nti ali mu opposition. Bazonto abo bali bazimbira komedi waabwe kubiruma abantu era bakyabikola bulungi era bakyakola ki naye kati mu luzungu bakiyita being opportunistic, mu Luganda bakiyita bati omuntu ali nakigwanyizi. Bagenda Dr. Tyamale Bizonto n'abalala era meeting eyo nali nino gibaamu eyeggulu nga bagenza okuseka na General Salim Sale mukadde waffe mwagala nnyo naye saasobola. Olugendo lwalimu entalo nnyingi naye nga appointment yali omukyala full figure yagikola era abasinga obungi abaagenda full figure yabakubira n'aga wange mujje tukole ki tugende. Kati ensimbi zo baabawa era ekyo saagalayo omuntu akidibetingako. Oli yani oyo wa Bizonto bonna tebaafuna Ssaabazonto alabika yoyo Ssaabazonto. Ensimbi zo baakola ki ndoza atokere neyeeyogerako ebizibu. Kati we baba baawukanye kane babadde ba Bizonto okumala ebbanga ati Bizonto be bantu abatategeera. Kati bazontuke bali balowooza oli naye Zonto munnaabwe yagenda ekiriwo Bazonto mwalimu Zonto omu ategeera eyazikira n'alekayo bannaabazonto ne basaba bagira Bazonto wala bali balowooza buli omu Zonto nga bo. Bwe tutambudde olunaku olwaleero webale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.